ndi muntu wo kwata wo yagala bintu byo. Hey, what's up Ugandans? I'm say Jowy Landa. Please subscribe to Campus Facts 256 right about now. Haya level 2 travel agency etutwala kasese usigala olinyumyachi ate tugenda nebizonto bakole comedy show ku campfire ngabwe tusike michomo tusimulanga 5 Agosto tukomaonga musanvu ebife bitunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kikache ya bisolo kazinga chano katwesi lake Munyanyange Mountain Resort Karuro Falls Hot Springs kasese nebife bilala bingi booking kati ekifocho okumanya bisingawo kube simu 0706 ana mwenda 28 musanvu oba 0788 musanvu 5 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula. Bizondo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku kazinga chano ebifaananyi okusasula ebifo bwetu n'alambula nga biwagidwa Kauthara Agents Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba nebitegekebwa High Level 2 Travel Agents. Tusigala lambula naffe. Okay, how are you, Joey? I'm very good, are you? Togere Luganda luzungu. Byonna byoyagala. Olamu bugamba ki? Bulungi mpozi. Olamu boyagala? Yes. Webale kubeera smart. Webale kusiima. Ekisooka kya byonna oba ntandike n'ebikadde oba ebikadde bibeere ebikadde. Simanyi gwe byuza byonna byoyagala. Ebikadde bibeere ebikadde. Nasembayo okumanya nga management biri. Nebiba bitya? Covid bwe yajja nawe n'okyusa. Waliwo byatuukawo? Yep. And I had to move on. Yes. Biri personal tetusobola kubiteeka mu kamera. Sala nnyo byogerako. Yeah. Okay. Njagala ojjukiza omuntu ali mukulaba kati ku channel yaffe. Nnyimba ki sofa ze wali okozeeko wazikola ne ba producer ki? Nnyimba so azimalayo. At least ezo zoyinza okumenya. Nina African girl baleke gwe fila kunze. African girl. Nina nyumira. Ndi muntu wa kwata oyagala bintu byo. Nina ne collaboration ne Daddy Andre bagita nawe. Okay. Buli wamu nja kubeeranga nawe. Nja kubeeranga nawe. Endala sijazoogerako naye nga nyimbe ndala gye ziri nyingi. Okay, fine. Okuva bwe watandika okuyimba Joey, producer ki akukubidde obulungi engoma gy'ogamba nti for real ono producer yali mulungi gye ndi? Buli producer ankubidde bulungi. Yeah. So far tolina goyinza kuwa credit esinga ku ya munne. Bonna bankubidde bulungi bonna. Just enyimba oluusi zigana buganyi naye teri muyimbi ataluyimba nga takasiza production. Okay, oli nawo producer ng'omanyi oyo. Yoyo. Okay, oli muwala. Otokubeera omuwala ng'oli mu industry si kye kintu ky'oyinza okuyita ekyangu. Obeeramu ebikusoomooza bingi ate si egwe alina kale ekanga. Kale eri bweti ku muzuuli bweti abamu bagamba nti mu facing challenges nga mugenze mu studio ne walala yonna gye muba mukolera ennyimba so far gwe tonafuna mu kintu kirala kyonna kikuleetinga down okutwala maaso kaliyayo eya music. Of course challenges zibeerawo era z'abasumbuyi naye omwana omuwala yenna aliyo ina kwebeereramu oba oli music industry. Okay. Onabeera hard girl oba otegeeza ati? Olina obba omukodo. So easy, yes. Olina okuba omukodo. Olina omanya what you're worth. Okay. Yeah, don't just give in so easily however much oba oyagala ekintu. Projects empya z'olina? Projects empya na projects empya bbiri. Okay. Naye recent collaboration ne Daddy Andre gye bayita naawe. Okay. Yes. Okay. Kiki oyinza okugamba akulaba? Abantu abamwenna bambi mwebale kumpagira mweyongera okwagala ennyimba zange empya eyo kolabo ddala ya Daddy Andre n'oluyimba lwange lwe bayita Nyumira. Okay. Nina n'ennyimba eddala nyingi zendeeta collaboration n'abayimbi abanene bonna music yena cream de la cream. Okay. Twagala wakiri otubbireko so far ni gweoyagala okuzzaako ng'oggyeko Daddy Andre? Nina abayimbi collaborations with so many artists, King Saha, Kenzo, again another collaboration with John Black, Mudra, tulina collabo nyingi. Olina ebintu bingi nnyo mu music industry oba oliawo by'oluubirira okukola. Birooto byo soko tuwe ku birooto nze nkusiibule nga mmaze otegeera ku birooto tusuubire EP tusuubire ki tusuubire baby tusuubire kutula tusuubire tulaga mwami birooto ki? Ebyoto byange kubeera female artists. The best female artist in Uganda. Okay. We are having EPs and albums coming
Okay. Ebiroto byenina ndongo. I'm so much in love with kati waliwo ali mu kamera agamba naye naye nenkwata ku Jowy agira alindamu. Banesonyiwe, me I'm in love with music. Music is my boyfriend. Are you sure? Yes. Okay, si olaba tulaba. Abalaba Kakos Facts, this is Jowy Landa. Okay. I love you so much. Yep. Keep loving my music, keep supporting me, and subscribe to Kakos Facts. I love you. Okay, tuwe ku social media platforms zo ba music bamusangewa ba kufollowingewa n'ebirala ebiringa ebyo ne management bobo girina gitubuulire nayo tugitegere tukusangawa tukupangisa tutya n'ebirala ebiringa ebyo. If you want my music, also ogenda ku YouTube channel yange Jowy Landa, JOWYLANDA. Okay. Instagram Jowy Landa, same spelling. Facebook Jowy Landa. Okay. And I'm working with DJ Roger. Oh, hey, DJ Roger. Yes. DJ Roger. Just. Yeah. Just. Come on. Just. Yeah. Tumutumire ko kati. Tukutumideko 7-star. Thank you for supporting Jowy. Jowy taduka ku kamera. Yatandika dyokola music label. Oba kulina nga yegweweka. Yeah. This year since January. Zenyimba zange nyumira ne collaboration. Ziri yazikutemu. Wamani? Higher level to one travel agency etutwala kasese osigala olinyumya ki ate tugenda n'ebizonto bakole comedy show kumpagira nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo Kazinga Channel Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karoro Falls Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi bukinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 49 28 musanvu oba 0788 755 454 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula. Bizoto Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper Boat cruise ku Kazinga Channel ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula nga biwagidwa Kauthara Agency Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba nebitegekebwa High Level to One Travel Agency. Tusigala lambula naffe.